akayiseeyo kano oba osanga ke kagenda okuggalawo omwaka guno. Ewaffe Butambala ku Nkuzi waalingayo omuvubuka bamuyitanga Alinye. Alinye yali muvubuka eyeemala obwemazinga mutonotono ng'era azitowa kilo 6 zokka. Naye mu lutemya lw'eriiso mu kaseera mpawe kaaga Alinye yava omubiri. Alinye yagejja, Alinye yayimbulukuka. Ebiseera biri omuvubuka yasobolanga n'okuyita mu ddirisa katugamba asudde ebisumuluzo n'ayingira mu nnyumba. Ekiseera kyatuuka nga Alinye agezze nnyo takyasobola yadde okuyita mu mulyango oguyingira mu nnyumba. Kino kyaleetawo obweraliikirivu eri bavubuka banne be yali awangala nabo ku mutalo ogwo Butambala. Kyebava bamulumba ne bamugamba nti naye Alinye ng'ogejjera ku sipiidi ya kizungirizi, gino ginaaba mirembe oba bunaabeera bulwadde. Kubanga omuvubuka wa miizaani yakoma okuyita wano mu mwezi ogw'omukaaga ng'ozitowa kilo 6 zokka. Naye agenza okukomawo mu mwezi gwa Desemba ng'ozitowa kilo 305. Alinye gino ginaaba mirembe oba binaaba bizibu? Kubanga abagagga tubalabyeko, n'emitendera mwe bagejjera tugimanyi. Haji Katanyooleka musajja mugagga nnyo, Haji Nkanji musajja mugagga nnyo, Mwami Walusimbi musajja mugagga nnyo, Mwami Gundi musajja mugagga nnyo. Naye bagagga wadde tubalaba era bagezze tubalaba, naye tebayimbulukuka buyimbulukusi kuva mu bbanga ne bagamba nti kati bukedde ku makya Haji Katanyooleka munene nnyo. Wabula bajja bagattako mpola mpola mpola, ate waawaawo nga bagezze ng'ate bagagga ffenna tukimanyi. Naye ate gwe ogezze okubasinga agejjedde ku sipiidi ey'ekizungirizi. Gwe atali mugagga kubenkana ogezze okubasinga gwe agejjedde ku sipiidi ey'ekizungirizi. Ne basuggestinga Alinye tugende tulaba omusawo. Gino si mirembe, buno si bugagga, naye kino kirwadde. Alinye yabaddamu ng'akimba. Kyava bagamba nti laba abanaku bano, laba abasiru bano, laba abatayagaliza bano. Tebamanyi nti n'omubiri guno gwe nnina ogwebaliza okuva eri Mukama Katonda, kubanga gye gino emirembe emingi gye nnina, ke kalembereza ke nnina. Mwali mwagala nsigale nga ndi mutono nnyo, buli omu asobola okunjoga, nga n'empewo bwenfuuwa esobola okunsuula. Bannange munkoppe ennamba, naye nze munneesonyiwe mwe musigale n'obwanna butono bwammwe. Nze Mukama yampa omubiri era mmwebaza. Bavubuka banne baasalawo okumwesonyiwa kubanga ebigambo bye yabaddamu nga balinga bazza okumuwabula byalinga eby'okuduuluka, byalinga eby'okubayisaamu amaaso, byalinga eby'okubalabisa. Naye mu kaseera mpawe kaaga pressure zaakuba Alinye ne bamuddusa mu ddwaliro era Alinye gye yafiira. So singa Alinye yatwala amagezi ga banne ag'okulaba abasawo ku mugejjo ogwo gwafunye ne bagusalira amagezi, oba ne balaba ekirwadde ekimulya ne bamusalira amagezi, oba osanga teyalifudde. Si buli mugejjo nti gubeera gwa mirembe, si buli mugejjo nti gubeera gwa ssente, wabula emigejjo egisinga gibeera gya bwavu. Gibeera gya birwadde. Waliwo enjawulo wakati w'okugejja emirembe n'okugejja amanakunaku. Alinye yagejja ebirwadde kubanga ye mu mentalite ye yali alowooza nti buli kirwadde kikozza bukozza, tewali kirwadde kigezza bugezza. Banna abaali bamusingako ku buyivu olw'okuba ye Alinye musajja wattu yali teyasomanga, ne mu baali boogera naye mwalimu abasawo abakenkufu. Yabayita abakotogezi, yabayita abaavu aboogeza obwavu, yabayita abafala. Naye ekirwadde eky'obunene oba eky'omugejjo kye kyatuusa Alinye okugenda mu ntaana. Kikyentegeeza baganda bange ne bannyinaze. Kasita olaba ng'omuntu agejjera ku sipiidi, abagezaako okumuwabula nti wadde ogezze naye bino bye bakolera mu bunene okusobola okumentaininga obulamu, abajja kufa ng'afudde ekyo kyennyini ekirwadde eky'obunene oba eky'okugejja amampatiira. Ebiseera ebisinga ffe wano ewaffe mu Buganda, omwana nga tannayavula, omwana nga tannatambula asooka kwavula. Era wano twafunawo n'enjogera egamba nti basooka kwavula.
kubanga mu Buganda omwana bw'atambula nga tayavudde twamusibanga ebikolokomba kubanga yalina ebizibu byagenda okusanga mu kutambula. Jjukira nti okutambula teyakwetegekera, alina eddala lye yabuuka okugenda kutambula alina eddala lye yabuuka lyali lyakwavula. So ng'omugaso gw'okwavula gwa kuteekateeka mwana akaseera w'anaatuukira okutambula ng'atengeredde bulungi ng'era asobola okumenteininga okutambula. Naye abaana abatambudde nga tebayavudde beebo b'osanga abatambula bamantaala era basanga ebizibu mu kutambula. Simanyi oba otegedde kyentegeeza. Ekikula amangu kifa mangu. Nkiddamu, ekikula amangu kifa mangu. Alan yafa. Kyokka ate kya nnaku nnyo nti abaali bagezaako mmuwabula nti bannange nno waategedde tugende mu ddwaliro. Waliwo abawuzi b'obunyama abaalyanga ku Alan ono nga buli oli lwagezaako okumugamba nti munnange twaligenze mu ddwaliro ne bakebera omugejjo ogwo. Bw'oba oyagala mugejjo gusobola osigalawo naye ng'endwadde eyaguleeta ejjanjaba oba egemebwa esobola okuvaamu. Abawuzi b'omunyama buli Alan lwe yavumanga bano abaamuwabulanga ng'abawuzi b'omunyama bakuba engalo era nga bongerezaako. Temwagaliza, mwali mwagala mubeere banene mwekka nti nedda nawe tukwagaliza obunene naye ng'ejja gy'ogezzeemu yakibwatukira. Ate okozesa obunene buno bw'ofunye obw'amampaati, obw'ekimpatiira, obw'esipiidi y'ekizungirizi, obwa sipiidi ya yiriyiri okufutyanka abantu abalala. Oba osanga singa Alan yawuliriza banne abaali bamusingako ku buyivu ne experience ku by'obulamu, oba osanga singa Alan akyali mulamu olunaku luno olwaleero. Otherwise Ssaabasajja Kabaka mumulabye mu nkuuka alambula ekifo awagenda okukuŋŋaanira abagenyi be ng'aggalawo omwaka omukadde ng'aggulawo omupya. Ffenna tubeereyo mu bungi tubugirize empologoma. Era agambye nti abatagenda kubeera ku ground, abatagenda sobola kugenda mu nkuuka, mujje ku online show eryayeekolera Itongwa gy'ategese. Byange naye nga kyenjagala mutegeereko mwenna baganda bange ne bannyinaze, kibi nnyo okulowooza nti bw'owanvuwa oba osinze taata w'obukulu oba bw'ogejja nga maama wo mutono oba omusinze obukulu era omusinze n'ekitiibwa. Abagezi bokka.